bino bigambo byawandikibwa omugenzi ngagamba I have so far made 17 men cry this year. My target is 95. You all have to pay for what General Muhoozi did to me. Wama Franka nsengeze mkomenti nga shira posti omuwala ne yafudde nga waliwo omuntu ali mu fake account ya comment ze mirundi ng'esatu ngagamba nti oyo omuwala alina omusajja gwe yabba milioni 150 mbone bamugamba aseyo sente n'agaana mbone yeewaana ate omulala na comment nga n'agamba ewashira kubashira ya posti zero omulala na comment nga n'agamba nti oyo omuwala abaddenga n'omukyala akukubira amasimu mbunga mugamba nviira ku bba wange oli mu kunyononera obufumbo sirwede kuleka abaana bange kufuuka single mother. Abo bantu babiri abanjawula aba komenti ezaabo mubaseeko nnyo amaaso. N'omulala yo yagamba nti naye komenti azirabye washira place. Komenti zibaddeyo. Eyegamba okubba milioni 15 n'eyegamba endala nti ave ku musajja omufumbo. Ow'ekikumi aveeyo tukimuwe. Ate onookimuwa yafudde edda gwe onoofuniramu wa. Onookimuwa yafudde. Nze Kabata ekisinga okunuma nti abaana bano balya ssente z'abo abasajja ate ne bajja kuno ne babeewaanirako. Poliisi emaze okukwata abantu 3 beeteebereza okuba nti balina kye bamanyi ku kufa kw'omwana omuwala Diana Skies oba Diana Namulinde ow'emyaka 24 abadde abeera ekyanja. Nga kubakwatiddwa kuliko n'asikaali abadde avunaanyizibwa kukuuma apaatimenti eyo ono nga bamusanze n'ebimu ku bintu ebiteeberezebwa okuba nti byabadde bya Diana Skies. Diana abadde malaya, Diana afudde kino abamulumbye si batemu. Naawo ezo zonna ndowooza zammwe. Naye nga poliisi eva kuta statement kufa kw'omuwala oyo era ng'ewandiise n'egamba bw'eti bya luzungu Jobless Billion yavaawo. This is a Uganda police page and it reads like this. Press statement on Kyanja murder and aggregated robbery incident. Police at Kira Road are investigating a case of aggregated robbery and murder by strangulation that occurred on the night of 3rd February 2026 in Kwata Zone, Kyanja Ward, Kawempe Division, Kampala City. The deceased has been identified as Namulinde Diana, a 24-year-old businesswoman and a social media content creator who was living alone in an apartment in Kyanja. Her body was discovered on 4th of February 2026 after friends went to check on her and found her apartment open. Earlier the same day, police arrested a security guard attached to the premise after he was found in possession of items suspected to have been stolen. Some of the recorded items were later identified as belongings to the deceased. A team of homicide detectives and scene of crime officers visited and documented the scene. Several exhibits were recovered and statements from the relevant witnesses were recorded. So far, 3 suspects have been identified and 2 have been arrested to assist with investigations. The body of the deceased was conveyed to KCCA Mulago City mortuary for post-mortem examination. Investigations are going on. SP Luke Owais Gideon, Deputy Public Relations Officer, Kampala Metropolitan. Byebyo. Police enoonyereza. Police kyemanyiko ku nfa y'omukyala Namulinde Diana si bingi nnyo bye tumanyiko okuggyako ebyo twakalabako n'amaaso naye ng'okunoonyereza kulina gye tukuli mu kututwala era bwe tunaaba tumanyi ebisingako ku bino bye ngenda obbategeeza tujja bba bwe tunaaba tubitegedde nja bba mbategeeza. Ettemu lino liteebereza okuba nti nno lyaliwo ekiro ekya nnaku z'omwezi nga 3 omwezi guno 2026 era nga okubitegeerako nti nno omukyalo ono ategeeza okuba nti nno yafudde zabadde ennaku z'omwezi 4 ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ez'olweggulo. Embeera eno yabadde mu kitundu kye bayita Kwata Zone
mu Kyanja Ward mu Kawempe Division wano mu Kampala era nga yabadde ku apartment ze bayita David's apartment. Ku bitono nnyo byenyinza okunyumyako nti waliwo omukuumi gwe bayita Webisa Marvin ng'ono abadde akuma ku gundi eyo apartments ezo era ng'omukyalo ono abadde asula ku floor eyokuna. Omukuumi ono ng'ennaku z'omwezi 3 twamusanga mu kkubo ng'alina ebintu. Poliisi yali ekola patrol yasanga omukuumi ono ng'alina ensawo ng'erimu ebintu by'abakyala, so ne wabeerawo ebibuuzo bingi bye twali twetaaga omubuuza ne tumukwata era ne tuggulawo omusango ku Webisa Marvin. So bwe twamuggulako omusango ne tumuteekaawo era ekyatujje enviiri ku mutwe kwe kufuna abantu abamanyi omukyalo ono okujja ku poliisi ne bategeeza nti basanze nyumba ya munnaabwe enzigule nga waliwo embeera etategeerekeka. Kwe kujja nga poliisi twetegereze era olwabadde okuyingira mu kisenge mwasula tusangamu omubiri gwe nga yafudde edda. Bano be batemu ebyaddala bano abaana we babanga be basse oyo omuwala. Baana mmwe muli baana bato. Eyo nno ebeera first degree murder upper prison bulamu bwonna. Eyo ebeera layifu. Katusuubire nti be basuspect ate ndabye abamu nga bagamba nti oyo osimanyi omwasikaali. Kwegamba abaana baneeno ab'obuwala baleka babadde bamanyi nnyako ka apartment. Kwaba mbagamba oyo omuvubuka abadde tayogera newe tuba tuzzeewo ng'asirise. Bannange bingi biri mu comment section bye tutannamanya naye ng'oyo omwana ebyaddala wabanga yattiddwa bano abavubuka ababiri kibi nnyo era kibi ddala. Addaanyirira mbw ate baamukozesa ate tebaakoma kumukozesa ne bamutta n'okumutta. Omuntu omukozesezza ate omusse. Kale nno bakusibe reepu naye ate ne mada. Kati egy'emisango emeka kuliko reepu kuliko mada n'emisango emirala. Bannamateeka bagimanyi kuba siri munnamateeka naye nga bwe baba mpuliddewo bagambwa abo baana aka basuspect bali innocent. Katulabe ekiva mu bannamateeka naye nga kitalo nnyo ddala omwana w'abaana. Tebalina kye baatutte, tebalina kye bamubbyeko nti bazze ne bakola bye baakoze ne bamukolako emikolo mu bulumi obw'ekitalo omwana w'abandi. Ate mbu bannange omu ku mukwano gwagamba mbu wabaddeyo omuwala amutiisatiisa. Bannange temumbuukira abapoliisi mbw ate jangu okole statement mbi gyeyo kitegeera naye nga mawulire mabi. Ate mbu bagamba mbu asikaali bamusanze n'ebintu bye. Kale era nga bw'omanyi omwana ono atulumye. Bannange omwana ono atulumye nze ntuuse we babadde bajjoona omwana ntuuseewo n'ebigambo bimpeddeko. Bannange obulamu bumpi, bannange obulamu butono. Obwedda mpulira biwulire paka we neesitudde ne ŋŋenda ewaka Diana w'abadde abeera. Bannange ebigambo bimpeddeko. Tunuulidde mwana muwala engeri gye baamusseemu ne neesisiwala. Bannange obulamu bumpi. Alina akasente kalye eyeeyagala weeyagale. Senga otunula ku Diana toddamu kulya mmere, toddamu kuyoya. Diana afudde. Naye ekibuuzo kiri nti kiki ekitta abaana bano? Kiki ekitta abaana bano? Twagala tumanye kintu ki ekitta abaana bano. Diana Skies mwana muwala oyo mulungi wa bonna bamusanze mu apartment nga mufu era kiteeberezebwa okubeera nti bwabadde butemu bamutemulidde mu apartment ye. Omuwala oyo gw'olaba ekyanja bamutemulidde ekyanja mu apartment. Abadde muwala mulungi nga bw'omulaba
nga talina we yakyama go ge mazima. Naye simanyi lwaki omuntu otuuka ku mbeera eyo etta munno. Ne bwandibadde nti oyinza obbanga omusse olw'okuba nti wali olina ebibalo bye wali omwetaagako, naye ne bitatuukirira. Maybe nga wali toli kiraasi ye, nga wamulemerako, nga wagezaako okumufiirako, naye ng'akubuulira amazima n'akugamba toli kiraasi yange. Olw'okuba nti olemeddeko, n'asalawo n'alya obusente bwo, kubanga gwe yalemerako. Gwe n'osalawo okikole mu mbeera eyo bw'etyo, tugambe mbu ababbi be bamuyingiridde. No we. Era poliisi bwe mba mukola investigation, ekintu ekyo si bubbi. Ekintu ekyo kiri planned eri abantu ababadde bamwetoolodde, mostly abasajja, nga bapangidde mupangire. Era omuwala oyo ku Lwokutaano agenda kubanga awummuzibwa mu mirembe. Diana Skies, nsaba omwoyo gwo Mukama aguwe ekitiibwa. Bannayuganda ffenna tumusaasire. Kozesa comment section, typing a rip. Ku lwa Uganda n'enkulaakulana teri asaana kutta munne. Bye bye. Abaganda bagamba ekikula amangu kifa mangu. Mwannyinaffe bamusse. Naye obulamu bw'engeri gy'abadde abutambuzaamu bambi. Mwana akwata iPhone 17 ya milioni 7. Asula kyanja mu apartment ya milioni 3. Avuga emmoloka ya milioni zinga 5. Tava ku trip London, UK, America. Ezo zonna ssente nga azijjawa. Kitalo nnyo ekya Diana. Naye abaana ab'obuwala mwagala ebintu by'amangu mangu. Abaganda bagamba ekikula amangu kifa mangu. Mutwala ssente z'abasajja, temwagala kubawa biki bibaweesa ssente zaabwe. Sajja n'akupangisiza apartment ya milioni 4, n'akugulira emmotoka, n'akugulira buli kimu, ate n'akusanga omugattiseko akasajja akalala. Ozayo kiba kigenda mumuyisa kitya? Bannyinaffe bituno bye mukola si birungi. Abasajja si bangu, abasajja banyiivu gye muli. Ne bagamba basimanyi ababbi bamusse. Bano bandibanga si babbi, kuba okubanga tebalina kye baatutte. Just omwana bamuleepinze ne bamutta, ge mawulire ge twafunye. Naye nga kitalo nnyo ekya Diana. Abaana abawala kibeere ky'okuyiga bannyinaffe. Kati amawulire agantuuseeko kiraga nti abali ku ssiini Diana waafiiridde, nti tebaatutte essimu ye, tebalina kye baatutte, tebalina kye baatutte, tebalina kye baatutte, tebalina kye bamubbyeko, nti bazze ne bakola bye baakoze, ne bamukolako emikolo mu bulumi obw'ekitalo omwana w'abandi. Ate mbu bannange, omu ku mukwano gwe agamba mbu wabaddeyo omuwala amutiisatiisa. Bannange temumbuukira abapoliisi mbu ate jangu okole statement mbijjeeyo kitegeera, naye nga mawulire mabi. Ate mbu bagamba mbu asikali bamusanze n'ebintu bye. Kale era nga bw'omanyi omwana ono atulumye. Bannange omwana ono atulumye, nze kambabuulire teri muntu mubi ku nsi kuno nga abawagizi ba Museveni bagwawo lwa buwomi. Kati ono Diana Sky mufu, naye yagamba kuseva kwatava agenda yebaka n'abasajja bw'abantu. Kati batusa okumuta, kati twagala tulabo bali obwenkana n'abufuna bana itugedde. Ate alabika nannyini musajja yamusse, alabika w'amaanyi. Ogenda nakwesanga nti abadde ayagala mukungu mu gavumenti, kati bakutte nga n'obwenkanya tosobola bufuna, nga neyakusse wakitiibwa nga tebasobola mukwatako. Mugenda kiwulira mu abawagira gavumenti banaye tugenda kufe tugenda basanyukirangako, buli afiirwa nga tumusanyukirako. Asirunga zowagira Museveni nze saagala amanya, sisobola kukomentinga interest ne pisi ye ntandikirawa mubeera muno nga mutuvuma nga tufiiriddwa nga bawamba baganda baffe nga musanyuka. Omwana najja n'ateekawo ekigambo bwe kiti mu comment section ng'ogamba bannange mugamba baffe bamuabduct, nze muganda waffe yafudde. Abannanga babeera batuva mu comment section. Kati poliisi kyemanyiiko ku nfa y'omukyala
Namulinde Diana si bingi nnyo bye tumanyiiko okujjako ebyo twakalabako n'amaaso naye ng'okunoonyereza kulina gye tukuli mu kututwala era bwe tunaaba tumanyi ebisingako ku bino bengenda okubategeeza tujja bba bwe tunaaba tubitegedde nja kuba mbategeeza. Ettemu lino liteebereza okuba nti no lyaliwo ekiro ekya nnaku z'omwezi nga 3 omwezi guno 2026 era nga okubitegeerako nti no omukyalo ono ategeeza okuba nti no yafudde zabadde nnaku z'omwezi 4 ssaawa 11 ez'akawungeezi ez'olweggulo. Embeera eno yabadde mu kitundu kye bayita kwata zooni mu Kyanjawaadi mu Kawempe division wano mu Kampala era nga yabadde ku apartment ze bayita David's apartment. Tono nnyo byenyinza okunyumyako nti waliwo omukuumi gwe bayita Webisa Mabiri ng'ono abadde akuma ku gundi eyo apartments ezo era omukyalo ono abadde asula ku floor ey'okuna. Omukuumi ono ng'ennaku z'omwezi 3 twamusanga mu kkubo ng'alina ebintu. Poliisi yali ekola patrol yasanga omukuumi ono ng'alina esawo ng'erimu ebintu by'abakyala so ne wabeerawo ebibuuzo bingi bye twali twetaaga omubuuza ne tumukwata era ne tuggulawo omusango ku Webisa Mavin. So bwe twamuggulako omusango tumuteekaawo era ekyatujje enviiri ku mutwe okufuna abantu abamumanyi abamanyi omukyalo ono okujja ku poliisi ne bategeeza nti basanze nyumba ya munnaabwe nzigule nga waliwo embeera etategeerekeka kwe kujja nga poliisi twetegereze era olwabadde okuyingira mu kisenge mwasula okusangamu omubiri gwe nga yafudde dda. Omubiri gwamaze ne guggyibwawo ssaawa zaadde z'akawungeezi ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Abakugu be bajja bba bongera otulambika obulungi ki ekiyinza okubba nga kyamuleetedde okufa naye ku bye twalabyeko n'amaaso ategeeza okuba nti no yatugiddwa. Tusobodde okukola statement zonna ezeetaagisa ne tufuna n'obujulizi obwetaagisa okutuyambako mu kunoonyereza kwe tuliko. Waliwo abantu abalala babiri abakwatiddwa okuli Wambale Joel ne Otto Joseph. Bano nabo tubalina okutuyambako mu kunoonyereza. Wambale ono y'omu ku balabirizi b'ekifo kino omukyalo ono mwabadde abeera David's apartment ne Otto Joseph gwe batera oyita Rasta y'omu ku balabirira Catherine apartment mu kifo ekyo kennyini era n'omukyala wabadde abeera. So bano tubalina tubabuuza abeegijojo w'ebibuuzo okutuyambako mu kunoonyereza kwe tuli kukola. Tujja kuba tubabuulira emisingako wanaaba waliwo ekipya naye ng'essaawa zino just mwana afudde muto afudde mulungi naye obulungi bw'oyo omwana singa yafuna omuntu gw'abadde asobola okwagala tebandibadde bonna muwole matirimone. Ensi yataama oyinza okwesanga mu babadde asolooza be bamumizizza omuzizo omusu oba sinakindi mwabo basolooza bakazi baabwe bagamba leero nno munnaye kakyangubba omusajja ono gwogenda okukomako ne bamumiza omusu. Basebo ne bannyawo mbadde mbawagaakuwa tukole tuti ze nsiba mbalaga amabavu abamu mbitambo ndi w'amaanyi naye nze nkeera ku makya nenzikirira nenkola era wenjesuulayo nga nnyingira nga nkasuka. Mbadde mbagamba nze mmanyi kye bayita essente gye sikoleredde empooma gyewoomamu ne sente gy'ekoledde. Sente gye weekoledde ekuwa ekitiibwa era ekuwa embalirira ekuwa engeri gy'olina ogiseevingamu ne kubakwata sanduuke ku akawunti n'ebe ziri mu banka obula ogamba baseeko okufu kuba tuyagala sente z'Uganda wange zikuyitamu ozikoleredde. Ebintu by'obwereere bireeta emizigo. Omusajja ow'obwereere gw'obbye obubbi omukazi gw'ogenze n'osigula obusiguzi ate n'ekiraga mbabuulire kano kamese kikagenda eri omusiguze. Teri muntu nga musiguze n'akusigula mu bufumbo n'olowooza bijja kuggwa bulungi kuba buli musiguze
asigula oyo gwalabanga ali bulungi bwe nkusanga mu kikomera ne nkusigula omusajja naggoba nyinza okutabeera n'amaanyi aba nambavu zigamba jangu nfumbire ewange kuba nina okubirako wensinziira nze kusigula gwolina okubira ne foundation gy'ozimbyeko bakwenkusanza okusigula yensonga ki omusiguze ayagala nnyo omuntu ali obulungi omusigula naye ebi backfiringa tagenda kukubeeramu kibi nnyo nti obwavu bwe bwetedde abaana baffe okufa bwe batinga kuba nze nina omwana n'abaana babiri balenzi naye kino kinkuddeko ng'omuzadde abaana baffe tebaagala kukola abaana baffe beegomba nnyo abaana baffe bateekinga risks naye ng'amaliriza gwe yonna gw'olaba ali obulungi agenze London bw'alituula n'akugulira sente gyazijja okugenda e London ng'oyo omwana muwala ekimusinze mwera temumanyi naye singa badde asobola okutuula n'abannyonnyola nga tusobola okuzaayo olutambi ti ngenze e London yaguze tiketi bebo singa kati saazi n'abali mu kkomera kiki kyemugambye muboosolooza mubeeramu omuntu atagenda kumatira ira ng'asasula kingi afuna kitono kati bw'ategeera bonna abafuna resources ezimu nga gwogo service provider omuntu omu kuba waliwo alina okufa kati mukutta bakazi musajja banne gwafazaali ogenda kuba tokimanyi omusajja oyo ayinza okuba ne school fees w'abaana be tamutoola gwakusanyusa akawala akato kati koli mu kuzannyiramu school fees goli mu kuzannyiramu think teweegomba muntu ku internet okwegomba kubeere kutono nnyo ate kyeweegomba kikolerere nga gwe ogenda okinyumira oba okyetuusa nga temulimu ngalo nkyafu ogenda okuwakivinga ekintu ng'abantu bagenda kugamba okikoleredde kinyuma osinga ebintu ebigwe kibwatuukirawo okoze shortcut. There's no shortcut to success. Ebyo byemusanga mukama musonyiwe ebyamusobako